nsanyuseko nnyo okubalaba abalabi baffe aba Sugar TV. Amannya gange Kiyingi Munakyagwe nga abaweerezaako ebyemizannyo wano ku Sugar TV. Okutandikirako ku mawulire agali mu kambi eya Vipers nga yeetegekera okuzanya ekikopo ekya Champions League, CAF Champions League owa olukalu lwa Africa nga agenda kuba ayindira wano ku lukalu lwa Africa. Etiimu eya Vipers yasobodde okusayininga Brazil agenda ogizanyira wa myaka 33 ekyo twalabyeko ku mawulire awo nga bamusayininga. Ne CAF yali evuddeyo negamba nti no buli agenda okwetaba mu mpaka eza CAF zonna oba eza Confederation Cup agenda ba afuna tiimu ey'abakazi nga KCC yagenda mu marriage ne tiimu eya Kampala Queens, ne Vipers negenda mu marriage ne tiimu gye bayita eya Wakiso Queens, bagiyita Wakiso Queens. So yegenda obange ye tiimu ey'abakazi eya Vipers ne tiimu ey'abakazi eya KCC eya Kampala Queens. Wetuvaako awo ne tugenda mu transfers ezibadde zikutte omubabiro mu Bulaaya yonna. Tiimu zeetegekerwa Premier League, Champions League, etiimu ziri mu butale, etiimu zeetegekera. Twalabyeko kubanga tiimu eya Arsenal yavuddeyo neteekayo bidi ey'obukadde 10 ne adzone za bukadde 5 ku mwana mulenzi gwe bayita Declan Rice nga bamujja mu tiimu eya West Ham. Abadde kapiteni wa West Ham oyo yakoze bulungi season ewedde. So Arsenal yasobodde okuteekayo sente negamba eri willing okusuula nga babadde babidinga n'omuzanyi nga babadde babidinga ne tiimu eya Man City. Man City yo yasobodde okuteekayo obukadde 8 ne adzone za bukadde 10. West Ham negamba ezo sente ntono nnyo tejazikkiriza. So Arsenal yazzeeyo ne bidi enene ey'obukadde 10 bwe babadde baagala. Man City nesalawo eve mu lwokaano. Awo Arsenal neba nti yawangudde bidding wo, naye nga omuzanyi ye yennyini tebanaggwa ku kuteeseganya kuba waliwo structures ze balina osasula. Structures okusasula Arsenal yegamba yagamusasula mu myaka 4. West Ham yegamba baagala babeere nga bamusasudde mu mwaka gumu n'ekitundu. So awo we wabadde wakyali olutalo. Arsenal yamaze n'okulangirira omwana Kai Havertz okuva mu tiimu ya Chelsea nga bamuguza obukadde 6 ne adzone za bukadde 5 ne bali mu nteeseganya ne tiimu eya Ajax okufuna Julian Timber center back asookuba center back ne namba 2 nga bagenda mugula obukadde wakati w'obukadde 4 n'obukadde 45 obwa euros. So ne Manchester United, mu nkambi ya Manchester United, David De Gea leero ali free agent. Tiimu yonna asooka ogera nayo kuba leero 1 July ali free agent, asooka ogera ne tiimu yonna gy'ayagadde okwogera nayo. Naye nga enteeseganya zikyalimu ne Man U n'enkambi ya David De Gea nga bateeseganya okuba nga bamwongera contract, naye nga kuliko pekati ekyaleese obuzibu. Pekati eyo baagala okuba nga bamusasula sente ntono okuza abadde afuna nti abadde afuna emitwalo 37 naye nga baagala bawe half ya sente ezo, ate nga of which tali guaranteed nti agenda kukwata first team football. Nga coach ye nga yayaga afuna Andre Onana gwe yali akozeeko, naye abadde ne season ennungi ku Inter Milan, abadde akutte bulungi Champions League. Wamulaba ndowooza ku final ya Champions League ne Man City ng'akwata bulungi ku Inter Milan lwakuba tebyabagendera bulungi nga Inter Milan yo. So coach gw'ayagala okuzzaawo nga replacement ya David De Gea nti asoosambako asobola okubeera omuzannyo o12 okuzannyako okusamba omupiira. David De Gea kyatasobola ate akuliridde tasobola kiyiga saawa zino. Nga walabye ne mu Euros ezabadde yali yavadda mu pecking order ya Spain nga tebakyamuyita, but at least batwalamu ne Azbalaga abadde olusi takwatanga mipiira.
so newe walabye mu Nations League tebasoode muyita nga bayisa Azbalaga bayiseyo no kipa wa Atletico Bilbao ye tebamuyise nga ate yadde ne season ennungi olw'okuba nti modern football taswa gizanyamu abataswa samba mupiira nga bakochi ennaku zino we baagala bakochi nga Bateta bakochi nga ba Ten Hag yennyini abadde azanyisa kipa nga ayinozanyako Guardiola yakiye omu kuba akitandika naye ayagala nga kipa azanyako omupiira. So awo David De Gea oyinza omulaba nga tazzeemu kusambira ttiimu ya Manchester United season ejja nga atambuddemu oba n'agenda Saudi Arabia oba Spain n'agenda Spain ewaabwe. Omanyi aba Spain abo batera okwagala okuddamu okukola ki okuddayo ewaabwe bazannyeyooko. So bwe tuvaako awo ne tugendako mu Liverpool erina akalenzi ka RB Leipzig keyagala kaddewo nga midfield yaako kabayambeko okwo mu midfield. Akaana ako ka RB Salzburg nga bagenda kagula obukadde 7 release clause ye yabadde ya bukadde 6 naye nga bagenda teekamu obukadde 7. So tiimu ng'oziraba zonna zeetegekera okuba nga zidda mu Premier League n'okuvuganya okw'amaanyi. So wetuvaako awo mu ttiimu eya Liverpool ne twolekerako mu ttiimu eya Tottenham Hotspur. Yasobodde okufunayo golokipa okuva mu Empoli. Golokipa yabadde ne season ennungi. Ne bamala ne bafunayoko ne James Maddison okuva mu ttiimu ya Leicester City. Abadde akoze bulungi. Ttiimu nga Man U, Arsenal zamwagalako James Maddison naye tezasooka kubanga zimufuna okuba Leicester nti yali amuseera Biden. Naye kati Leicester engeri gye yazzeeyoko wansi basobodde okuba nga aba ttiimu ya Tottenham nga beetereza basobodde okuba nga bavaayo n'obukadde 4 ne bagula omuzannyi oyo James Maddison okuva mu ttiimu eya Leicester City. Nga season ewedde temubeeredde bubi nnyo ate temubeeredde bulungi kuba ttiimu ye teyasobodde giyamba sigala mu kibinja naye nga ye yavuddeyo okuva mu ttiimu eya Leicester City. Nga ate Leicester City saa zino tukyalaba abazannyi bangi abavaayo nga Tielemans oyinza omulabako mu ttiimu nga Aston Villa zaali zimwagalako awo lwakuba tebannavaayo na classification esingako awo. Abazannyi bangi bayinza okwalabulira ttiimu ya Leicester City okuba nti yo yazzeeyo nga ate abazannyi abamu tebazannyira wansi. So ebyo bye bisinga okutambula mu transfers wabweru w'eggwanga. Mbebaza okuba nga mutuunize ku Sugar TV. Mwebale nnyo mwebale ddala musubscribinge mulayikinge ku Sugar TV yaffe eno. Amanya n'eddoboozi nsigadde Kiyingi Munakyagwe.